Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obbanga otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Mbakulisaayo nnyo mwenna abavudde ku kyaki nammwe abagendayo obugenzi era nga mbagaliza weekend ennungi mwenna abali mu ggandalo lya weekend abali mu diaspora nammwe mbagaliza weekend ennungi. Ene waffe obudde bubadde butandise okukyamukamu tulabyeko kakuba ku makya g'olwaleero tukyebaliza omutonzi atusobozesezza okuba nga tufuna kakuba. Ebitundu ebya Uganda ebikyalimu omusana nammwe tubasabira ngende nnyo n'okuba nga musaba omutonzi wammwe nammwe abaleetere akakuba mukwano gwange aleeyampuliriza. Munamuna banankyukakyuka mbatumiddeko nnyo mwebali kwekumira ku UG Updates TV. Jeno Muhoozi Kayine Lugaba, Chief of Defence Force nga bulijjo nga weeri enkolayo ku weekend okuba nga awuuba olubu lw'ekigere ku mukutu gwe ogwa Twitter. Ebiseera bye by'eddembe ndowooza kwabimalira oluvannyuma lw'okumala okuba nga situesingibwa ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyabalemye okujjawo nga yeboogera awuubayo olubu lw'ekigere ku mukutu gwe ogwa Twitter n'akangakanga n'attisakanga nga w'obimanyi ebya weekend gwe mukwano gwange mpuliriza era teyabandazza we yabadde yakakomawo okuva mu ggwanga erya Rwanda wa munywanyi we Paul Kagame okumusaasira obuyambi bwe bamusazeeko abasajja bano aba foreigners ba westerners okubanga bamuggyeko obuyambi saako n'entalo zayina zigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'agenze mugamu n'engola y'abasajja okusibako essango ly'otazza. Yakomyewo ku butaka n'avayo n'agamba nti nno ekyo tekyamumalidde yagenze mu maaso n'abuukira Dr. Rishi Machar eri mu ggwanga erya South Sudan. Jjukira nti nno eno olutalo gye lugenda mu maaso n'okunyiitira wakati wa Salva Kiir saako ne Dr. Riek Machar amasekati ga president saako ne vice president. Olutalo luno yavuddeyo n'agamba nti nno Riek Machar is going to kneel down in front of Afande Salva Kiir. I will help him with that. I want the stupid fighting to end. Our people do not have to die for this misunderstanding. I also want 1,000 cows from the Nuer. Kyategeeza kiki? Mutabani wa Kaguta Museveni, Chief of Defence Force Muhoozi Kayine Lugaba yapostinze ku mukutu gwe gwa Twitter ng'asindikira obubaka eri Dr. Riek Machar nti agenda kufukamira ku bigere bye ng'afukamirira Afande Salva Kiir. Era n'agamba ye nga Muhoozi alulinze olwo lunaku era agenda kubeerawo ayambeko Riek Machar okuba nga afukamira ng'ekyakikola. Era n'agamba njagala n'olutalo lw'ekisiru lubeere nga lukomekkerezebwa taagala bantu be kufiira eyo mu butategeeragana obw'ekitumbaavu. Jjukira nti nno Uganda kejja esindike amagye gaayo mu ggwanga erya South Sudan okusobola okugenda okulaba nga bayambako president w'eggwanga lino Salva Kiir okubanga adissolvinga conflicts ezigenda mu maaso masekati ge n'akabinja k'abavubuka akalwanirira vice president. Entalo zino zigenda mu maaso era ziraliikiriza bangi era ng'akabinja k'abayikira kano kakozedde okulabula eggwanga erya Uganda saako n'erya Kenya abakozesa ekkuba erimu lye baasazeeko ne bagaa nti nno lino tebakyayagala kubanga malikozesa era buli anaalikozesa ajja ddugwamu. Kati Uganda yadeployinze dda amagye ga UPDF mu ggwanga erya South Sudan okusobola okugenda okulaba nga batebenkeza emirembe okukuuma pulezidenti w'eggwanga eryo saako okukuuma airport n'ekibuga Juba gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Wabula ate nga bba bayeekera beewera nkolokoto bagamba ekibuga Juba bagenda kisalako era obukulembeze obuliko gavumenti eriko eri ku buyinza erina okusuulibwa ku ttaka erina okuteekebwa ku ttaka tebagyagalako abayeekera bano beewera mukolokooto. Wabula pulezidenti wa US Donald Trump gye buvuddeko yayisa ekiragiro n'agamba nti nno bonna abali mu non-essential staffs abatalina mulimu gwe bakola bannansi baayo baamuke eggwanga balirekulire kubanga bo tebagenda kuddamu kuteeka buyambi mu ggwanga eryo. Donald Trump watu yayisa kitegeeza ki? Olutalo lwali lumaze okukakasibwa okubanga lugenda fiiramu abantu nkuyanja
ate ng'era tewali agenda kubanga ataakiriza lutalo luno Bunambiro kati yembeera eri mu ggwanga erya South Sudan. Oli ku Yugi Update TV gwagala otwenga kukiryansi waliwo ekigambo subscribe ojja kubanga otwengako ddala bulungi nnyo. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwe bali kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So mwenna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Gw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo gwe omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV mwebatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.